service wali Mukono bamunaze baze tugende makola kitaawe ezana yatebero tugenda okumala ddaka 3 mukolerewo katono ngenda kusaawa 6 n'ekitundu zennyini tugenda kulindirwa olugendo tugende Mukono mukyamira wantoni novuga katawuni akakisoga oleke kigenda katosino kwate kigenda okukonjera katawuni akakali awo tugenda okuzika kusuubira okuzika ku ssaawa 10 zennyini naye olugendo lwaffe tujja kulutandika ku 6 nga tuva wazana nga tugenda okumuwerekera ku bijja byabajjajjaawe okukonjera Isima abadde mpagi nene mu babloga oba kakibuwawa ne public okutwaliza awamu babloga tubasaasidde nnyo n'abantu bona abakkiriza mu free speech oba bamawulire tubasaasidde nnyo ffe ng'aba MK movement tuli wamu nammwe era tunenya nnyo abantu abakozesa ebikola ebyekikambwe okutta oba okuwolera eggwanga oba okulivenginga ku muntu aba abanyiziza olumu babloga bayitawo olwo ebigambo byeboogera nga naawe olaba nga omuwulira oyo kaye olungi ogera ebigambo ebyesitaza ne balowooza nti beboogerako batebanyiiga naye beboogerako mbadde mbasaba mubeere nga mwani Museveni muleme kunyiiga kuba buli lunaku bamuwaayiriza bamuvuma naye tagama nkono nti mugenda mutoyo kubanga yamuwulira naye waliwo abantu abalina obusungu obungi nga tebajja kulinda kuboogerako nonsense so mbasaba abato bange bakendeze ku kukozesa ebigambo ebibyevoola abakulembeze kuvoola abantu abalala encouraging development bablogging ku byenkolakula okusinga kati entertainment babbye sente z'omusolo baleke kuvuma abantu oba kucelebrating kufa kw'abantu abalala si kirungi sikirungi mu Africa. Kiba kirungi okubeera nga tuyigira mu nsonga ezimu ezirawo oyogedde kubeera nga tusonyiwa gwe nga gwe twagala okukkiriza nti nga Isima abanga awummudde olina kyebamusonyiwako alina kyali akoze kunoga nti kyaliwo naye namusonyiwa no Isima abadde controversial nnyo abadde very controversial kuba empabegaawo walole yanvuma naye nga nebyavumira sibirawo olidde sente ziwaziridde n'omubuuza eziriwa nga talina nga tamanyi tolina na sente naye nga gwe gwavuma olina abaana bange babeera ku TV nga balanga because money so bwembeera nga nina obusungu obwokungulu nange nandibadde mukoze ekibi naye mabegaawo wetwakyaza kabaka yasima najjako entebe Isima yakola video enoonyi gagamba bala mwakoze bulungi nnyo okukyaza kabaka n'omukufukamirira amavivi awo obeera owangudde eberere naye ngamba nti omusajja namunyingira naye kamuweereza message kamukubire n'essimu mwebaze okulaba nti naye alaba ebirungi talaba bibi naye n'ebirungi akola ki abiraba so he has been a controversial man you know that bulina mumumanyi ng'ayogera n'atuyana najjayo n'akatawulo neyesiimuuna okugamba ebigambo bimusiiwa biringanga ebimuyingira mu lubuto oba mu mutwe nebimusiiwa byogera bino atandika okwesiimuula so banyiiziza bangi ate ne basanyusa bangi naye tubalansinge yes omukulu balamu twagala otegereza wano eno nga nti Isima abadde mukwano oba okiikirira ekitongole kya MK ndi wano ekisooka nga vice chairman wa Uganda Promoters Federation ate nezijja wano nga vice chairman wa MK movement. Promoters Federation tenaleeta wadde siringi 10 ne MK movement etegese eyambyeko mu kuziika mu kwerekera muganda waffe so ndi wano ku lwa MK movement ate ne ku lwa General Muhoozi Kanyerugaba tasobodde kujja oba kwetaabamu bino ebintu olw'emirimu gy'eggwanga emirala gy'aliko so the reason I'm here I'm representing MK movement okulaba nti omuwagizi waffe wa MK movement awerekebwa mu kitiibwa. Kino kitegeeza ki eri eggwanga kubanga abantu batinana amasasi gafuusa amasasi okuttibwa mu ggwanga tekiri mu Uganda wokka nabadde ejo mu kibunda nga ndi ku TV nendaba e Tel Aviv ekibuga ekisinga okukuumibwa kya Israel omuntu yazze n'emmotoka ye natta abantu 4 mu America Chicago ne New York ne Washington buli lunaku wabeerayo abantu abafa so okufa gye kuli naye twagala kwenkareginga tolerance okugumiikiriza omuntu gw'otakkiriziganyiza naye oli ne waba akunyiizizza baganda baffe abali abalina obusungu obungi mukendeze obusungu tewali kirungi mu kutta so let's not kill people
because they have annoyed us. But example nungi eyokufa ey'abantu abavoola President Museveni bamuvoola enkya ne bajja ne bayimirira naye n'abakulu ne beekuba ebifaananyi kikulaga nti ye ali tolerant ku innocence yena atambula mu nsi. So mwemwe n'abanyizibwa bano bakaye ba Isima babajjo tuyige okubasonyiwa tubamanye nti olumu tebabeera bala mutwe gyabwe gibeera ng'egiriko ekibagamba nti kati vuma. So tuyige okubasonyiwa tulivinge mu society nabo. Ate kulwa famire basaasira nnyo famire okufiirwa omwana wammwe ne Uganda okufiirwa Munnayuganda kubanga abadde asigala nti akozesa abantu abalala asasula omusolo. So gavumenti efiiriddwa omuli w'omusolo ate Munnayuganda omugezi munnamawulire buloga ate naffe nga Bannayuganda tufiiriddwa nnyo omuvubuka munaffe abadde asupportinga MK movement. Okay, tukyeyongerayo. We are still live on Spark TV and we need to n'omutuyanya n'omutuyanya nga waba ayogera ebintu tafaayo babikunyiiza oba tebikunyiiza naye ayogera byasanze. So abantu abatalina kugumiikiriza omuntu bwebadde asobola okukuba entudu lunaku olw'ebintu ekola ki jakuba akatambi akasembyeyo yayogedde akasembyeyo okufa kwa honorable minister kabadde kalungi eri famire n'obutambi obulala bungi bwabadde ajja akola. So omuntu abadde engeri controversial naye ng'ate asanyusa